munayi baba bagenda nga gutandika okwekyanga kibuyagangajja nga gutandika okwewuba nuna bbiri ng'omulambo bazemu bagusuula kati awali firimu omulambo nga guggwa awali firimu ng'omulambo guva ku piki gugwa wali wansi Kyotera Film Production bano bagenda kutuusaako ekira Uganda kyaffe ekyolwaleero era nga bulijjo jjukira babeera ne Duncan Digital Studio be bakutuusaako mbeera omugave mu kibi nga bulijjo nze nkutuusaako mbulambalemba batugamba nti osibwa muzeeyi Kalyama mwesigwa Alex ku lutimbe Sebyala Kenny naye ku lutimbe toyina musibwa enetandise kira Uganda kyaffe Nakalembe Silvia naye ku lutimbe kina Uganda kyaffe kyolwaleero kali saba kunyumirize oli bamuyita Chief Roni naye toyina musibwa bana ab'omulembe okuva mu Kyontera Film Production Kabaka Duncan Kataala naye talutubina wana ate nga batugamba nti Freddy Banks yakoze ku byobulufu ate nga omutesitesi Duncan Kataala batugamba nti omufu ku kyalo oba omusambwa ogwa Nakalembe ye firimu etandika omuzimu gwa Nakalembe katandikira eno gwalo oyitawo nawe mwana ebizibu byagudde ddate oli wano wetulula bwetoloza omuntu twalibadde twatukiza dde omuntu gyalaga toddaawo katukole tutya nga gwe weekwese otegeera olaba kiwunziko kati bano abakulu balina omufu era nga bazunga naye wazira nga si wakuziika wano wakutwala mu kyalo naye engeri gye tumutuusaayo y'ensonga songa ffe tetwagala tuukayo walukana akasajja kana akavuga lupiki ku stage ya wali waggulu kati ekifu Kenny agamba omanyi omwana Kenny Sebyala kakuba nambozi omuntu alina omutima wake kana akazeeli olaba tulina okufunayo akazeeli akagenda okuba nalo akagenda ovuga omulambo ogwo jjukira ffe tetugenda tuukayo mulambo okuguvuga yo baba omukyalo wabikidde mulamu kati nga tetunaba kulowooza ku kyakutwala mulambo bo baategedde nti omuntu waabwe yafudde ababikidde wakunga kakubira akazinza akazi kanda magwajja okwogera nako nzi bwojja okwogera n'ako akakazi mbusimanyi kalamu kaffe nze kantama n'okuntama mwana balina omulambo baniga balina omulambo gulina okubaako gye gulaga kankubira ekisajja ekyo bakinaavuga omulambo simanyi firimu etandika butandisi oyinza ogiyita omufu ku kyalo oba oyinza ogamba nti omuzimu gwa Nakalembe ye firimu etandika egenda maaso wanji jebaleko nyabo kati babika nawe jebaleko sebo kale kakati obuzibu bwagudde dda ulira omuyaye bwabika ovanga ku nsi naye eriyo embika yiino ya kiyaye soka weesibe wenyweze kubanga amawulire gagenda kuba ga tabu amaze naafa olaba amaze naagira ani muganda we Nakalembe afudde naffe tuli wano mu maziga afudde yes nga afudde mu nju tumusanze afudde mu kakati yali ku simu mulala naleta sini y'okufa mulala abadde natalina nakirwadde nakimu afa atya tumugambe tutya tunoonyanga ejje tumutuuseeyo afudde tumusanze mu nnyumba manyanga kati nga mufu kati tunoonya ngeri gyagenda otuuka eyo tyensi obeerawo ne bagamba omuntu waafudde naye nga naabika gamba nyweza omutima kati tunoonya ngeri yakumuziikamu ate tugenda muzika naawe tosirwala tekwenkana ekyo mugambe tumuleeta egenda maaso etandise ekutusibwako Kyotera Film Production kaleyo nga tuvuddeyo tuddako ku mabbali eno eri mwesigwa Alex muzeeyi Kalyama ayina mutabani we mukyalo eno egenda maaso etandika ogenda oyambala uniform ogende ku ssomero saba n'omuzadde gwe bagobera omwana nga sente tazirina amuzisaayo 10 yambala uniform eyo ddayo ku ssomero
bwe bakubuuza sente ziriwa gwe bagambe taata jja kati ebirala tubyogerako bwe bakugoba fuba okulaba ng'olemera ku ssomero obagambe najja kusoma kale taata najja kusoma ebya sente gwe sigwe weeweerera taata yalina ozireeta bwe tovaayo tudda ku balina omufu bonna beebuga abalina omufu beebuga bwekati omuntu omulesa ate oluzanze kundi oli musiru busiru kyenzudde wadde tewetagana kubeera muzino okula kati wulira firimu oba mufu yafudde atya eyo nayo nsonga oli musiru kwakiriwamale nange nenjogera kuwamale bwewalugabire kakati nze gwe mbadde ngenza okuleeta atidde okuvuga omulambo owuwo wamulabye ne mugamba omulambo gugenda Katala n'agamba ye tavuga mulambo gundi omuntu wanjawulo nga bulijjo wa boda amuvuga naye bw'amala okufuuka omulambo kati tuyiye engeri gye tugenda okubaba nga tutwala omulambo gwe mbadde njiye alemye Katonda agamba yalina owuwe era owuwe ajja guvuga omulambo kamala omukubira yawo obeera n'obusajja obutiitizi kati wa boda kyo yatasobola vuga mulambo mbu naye musajjawo kati ng'akuba essimu yalinayo owuwe agenda ovuga omulambo omwana ne bamugoba tulina adde 10 enanansi tezikyalabika ennyaanya bodaboda amafuta bagongeza kati ng'afuna essimu kale ssebo nawe gye bale ku ssebo kale nze ono sebyala lwe nasembayo okuvugawo tewansasula sebyala ndiko mu lusuku nga amafuta kati omuyale taagala manya byemabega oyinamu amafuta nina ddiiru egali yeyongeramuobadde najolaga obadde olina gyola atosirwala gwogenda sinze ngenda gwogenda ate akalimu kaliko kasente ensinzibwa oli akuyita akasente naye ng'ogenda vuga mulambo egenda maaso omulambo ku kyalo ye firimu etandika oba omuzimu gwa Nakalembe yanguwa jangu ne piki ng'erimu fulutanka egenda mu maaso firimu eno kakati ono anaagaana ovuga omulambo nga n'omwana azizaayo wampindiggwa omwana omuzaayo nampindiggwa ku ssomero tolina adde 10 n'ebigambo ebigamba nti ne bwe bakugoba todda si gwe weesasulira nze akusasulira bagambe nzija kati bwafuna ddiiru y'okuvuga omulambo abaana agireka egenda maaso etandika butandika omugave mu kibi Uganda kyotera film production ye YouTube channel kwogenda otusanga ey'ebina Uganda bino kati tunakubayaya abalina omulambo gundi omuntu aba mwangu nga tannafa naye omuntu bw'afa kikwatako kitya ekyo omulimu guno oteeka okuba ng'okumanyi kati nga basooka bamukangakanga guno omulimu olina okugumanyaako olina ovuga omulambo guno kyokka wuugaanira gwe basiba oteeka okivuga ekyo kyonna kye tukuwa oteeka okivuga oba mulambo oba kiki oba kitambo kikwatako wootakivugira naawe abayaaye bakuteeka mu ddiiru nga bagenda kusiba era goza bali abadde sibala kukubira ng'olowooza nina bameka nze nina ababodaboda bangi oza ngenza okuwa omulambo guno nga simanyi nti onaaguvuga obudde nga bukyali ate olina kuvuga nga bukyali emirambo tevugika kiro bajja kubuuza ogujjawa kati mukuliko ebbaluwa ya chairman kale uli no bwasula n'ebbaluwa ya chairman bwe yabadde afa yasoose kola bbaluwa nti ngenda ffa bwe yabadde afa yasoose gamba chairman nti ngenda ffa gundi tobuuza bibuuzo bya kisiru ogenda vuga omulambo gwaffe wotaguvuga ate naawe mwoli eza chairman ziroko oba oziryoba kati fe tugenda kuwa kasente lumu kwawujumula oba ogenda chairman oba okola ki oba mu piki otekamu amafuta oba totekamu kiri gy'oli aludde ku kitundu kuno era nga ebyokuvuga omulambo simanyi oba birinamu experience naye gwe omulambo bagumuwadde yagenda oguvuga yali mugati kakati lwaki temumuzika wane wa mukulu wa gundi katwe tutegeerera kano kayungu kino kiyungu baba faina ebintu bingi yolimbega gwatubuuza ebintu ebingi kati ovanga ku myaka agenda okuwa omulambo gwa 20 naye ng'asooka kuwako gumu 6 onywa amafuta balansi ojja musanga mukyalo egenda omulambo
ulira firimu zozitudde omulambo ovuga gwa mitwalo 2 bakuwako gumu kakaago okonywa amafuta bwe gutuuka gye gulaga gy'ogenda okusanga emitwalo 2 nga n'ogwo gumu akakaga tetugubala egenda maaso firimu si ku simu kakati naye abagamba nti wendeeta piki ngenda nezange egenda maaso munange ng'asooka abibalabalamu alina okusibako eddambo eritwale mu kyalo piki firimu egenda maaso munange ennyumba yeno nga bayiribya muntu gwaya baasi nga bayiribya muntu gira gundi omuntu ayanguwa nga mulamu naye bwagira navugwamu kali eri akassa nga baleeta mulambo gwe bali 2 mbw abadde mulamu waabwe naye muganda yetaliiwo kakati babagenda kugusaako batya ku mpiki yenna alebeta ebigere birebeta omutwe guli bweru yakafa n'okwokyakyayoca nga baleeta bintu gwe aya baasi eri abaalya pini ng'asibako kintu kyegwe aya baasi ng'ayolekera katala gye bamutwala bayitayo katala baasi mwasi gwa Alex ng'avuga picha ya baasi ng'ayolekera gwe n'eddambo lye ng'ayingirawo n'eddambo lye ng'akala ng'avuga mulambo ya baasi piki ng'ekolokota atwala mulambo mu kyalo tukoze emirimu ng'ate naawe tugamba vuga kano kalambo kale kakagaano tuuka mwana bamugobye namugisizaayo piki kipindigwa ngodaawo avuga mulambo kweyongerayo gwe ng'asabula masiini eriyo ne feesi etaavuge mulambo naye obwavu oyo bwali n'omugamba mbu simanyi mulambo ze nakusse nyinza obutakukalakata wavudde bibyo nga nyinza obutakukalakata ng'avuga mulambo ng'ava mu kibuga ng'atuukako eno mu kyalo piki yanywedde gali agamala nga gyayitawo gwe egenda maaso kina Uganda Kiwetera Film Production be baleese ne bampita mu kibi era nze nkutte tugenda maaso ng'akalakata gundi kakalakate ng'akalakata kintu gukana kwenyenyanyenyamu wapi bampadde sente gwe nina okuvuga bampadde sente nina okutuusa gy'olaga osaaga ino piki ichu nakagimalayo looni ngoddaawo baana babagobye musajja watu alina olusuku lwonna terusamatoke lulinga lwe basera enkya n'eggulo nga nganavuga mulambo osaaga ayina okugutwala gye gulaga kirambalamba yatujja genda kadi bwavuga naavuga n'atuukako gy'atuuse n'ayagala okugwamu ku mazzi n'ajja paakinga wano jaterera olimba sinze nakusse ate bwaba ovuga omulambo ogulaga nti ate gwe oli mukambwe ennyo n'okusinga gwo yasaama oyasaamirira nze nakusse gira gwe nkuvuge nkutwale wammwe saa busiru bwammwe nze ndi weewammwe wagenza okufa nga wali ondabyeko ewammwe mu lujja ku mbaavu kati ate kankupaakinga omala ogenda ofuuka naye nenkomawo nga weekyanze nja kukala katembo kusaa kumanyira mulambo gwe nze yakufuze ndi mukambwe nnyo n'okusinga ab'obadde olaba ng'oli mulamu sawa naawe olina okangakanga omulambo awo ng'ogutwala ne gumanya nti ono antute wendeetera lalama yenna agenda kunkalakata za kisibe nga wala wadde nguvuma naye nga wala saziri esente zaawe mitwalo 2 gadde tegaganika naye naye eyambudde tatya gookyagira nkuvuge gwe
yasamirira kati nziramu okuvuga nze nva okufuka nze nanyini kutwala ewammwe ogera noyisa yasamasama ng'osiriikirira wano mpola mpola abaana ng'ompita mulambo olina ogukangakanga sabo nagwo gugende nga gutidde era nagwo gugende otuuke magombe kunyumizaako mikwano gyago nti mwana nze yanvuze oli mukambwe eyanzija mu kibuga okundeta mukyalo yabadde mukambwe yanvumye byonna byonna byesiwulirangako munayi baba bagenda nga gutandika okwekyanga kibuyaganga jja nga gutandika okwewuba nula bbiri ng'omulambo bazemu bagusuula kati awali firimu omulambo nga guggwa awali firimu ng'omulambo guva ku piki gugwa wali wansi basi kati ketandike omulambo y'omulambo ananguka kabisa sahi mulambo ananguka lakini wa bodaboda anapatia yeye kuguzangako ku bodaboda lakini hau owedda aguvuma agulangira ebinnyo aguvumyevumye kati gugudde okudda ku piki y'effirimu ate gundi mutikatika ababoda naye otikanga ekirala nga totise mulambo ne gugwa gwate gwotagambe ku muntu ti nyambako tuguzzeeko egenda mu maaso mulambo gugudde kyokka I'm not sure whether this man can get this mulambo back on the pitch. I'm not sure oba nsooke ngukuba emiggo gugudde mulambo gugudde kati ng'ajjazaako emiti gino azeeko omulambo egenda mu maaso omulambo gugudde kyokka guzitowa bitya omulambo guno guzitowa gutya omulambo guno yasalawo agwetibe bwomu naye boyi tegugenda teguvaawo kyokka we gwagwa tewali mayumba nti oba oli anaamuyambako kale ekirungi gugudde kuko ate kuba eriba liyisa abantu banajja ne bakuyambako tulane simu teriiko agenda okuba ku simu abakama baba muwadde simu omulambo bambi ng'essimu teziriiko ebyali biraga nti ekyamulisiza emitwalo 2 byonna ajja bimaliriza kati ng'atula ku mabbali gwebase bali ku mabbali noonaali eno omulambo gulina okuddamu kugusibweko ku piki gutwalibwe gye bagutwala kubanga ano si bwe baguziika damu kwavuga omulambo era nga bw'atandika n'okusabasabaleeza okwejjusa nga bw'ataddamu vuga mulambo naye nga wonna wonna walekera okuvugwa wano si waba muwadde okuguleeta emirambo giba n'entondo neza school fees wadde bawona nga badde bamubanja oba school fees gwe kalambo gwe boolemerawo ku ttaka kale waakiri n'agenda n'ezo ze bampaddeko eza deposit ne mmanya nti byakoze byaganye esimu bazigyeko esimu teziriiko ekiyambye omulambo gugudde ku kkubo kati zireeta omuniga mwana agenda kati omuniga asooka ne yeekangamu mu bbala ng'alengera ekintu ate abaniga batya olaba alaba bulabi bugonnadduka mwana ndaba abasi kyekyo si mayiti eyo si mayiti eyo n'asooka agidda ku mabbali mwana kino nga kisirani kumakya kuno okusanga mayiti mwana gyebaleko kale naye ogamba ki jangu anyambe ki kuki kuyambe kuki mwana nedda seba oba wosaaga nsazizaamu negye mbadde nenda kati sikyafaseeyo omwana kati mbisaziza ani gwosituza omulambo okuvaawa era mukanyiriri kika kiwandiikirwawa nirire n'okunsitura tebakiriza muniga kigwosituza omulambo
nze nkwatate ku mayiti siya leka naawe ate tegedde sandi guvuze mulambo guno yatandika osoma essaala z'okwejjusa omuniga waaganidde ani agenda omuyambako okuzaako omulambo egenda mu maaso sigusobola nzekka kantuule wano oba buzibe nze sigusobola nzekka kalambo gobeerawo omusana naye gukwokye ekikugambisiza okugwa gwona akimanya empale eyulise esaati eyulise alinga ava okulwana mulambo tagusobola ngaddamu ajabe abenga agwetiba naye baba guli gwazitoye gwazitoye alo aba kyagusumbwasumbuwa kumba omulambo tegwagala gye bagutwala muntwalawa omuzimu gwavaamu nti muntwalawa nzizaayo gyo nzije njawukanya ne bba wange lwaki munjawukanya ani agambye nti mukyalo gye muntwala gye njagala bakira okunziika saagala mulina okunziika ng'abantu bange bategedde firimu eno etandika butandisi era nga yakwongerwako linda ekitundu ekiddako omulambo gukombye ku jiiko gulumye kwerima tosubwa paati endala mbadde mukibuze badde nkutuusaako kyotera film production Katala Digital Studio tosubwa ekitundu ekiddako omuzimu gwa Nakalimbi.